tuyita mu kkubo liri ekkubo gye liringanga gye lyali liggwerako natandika owuliranga natandika okulaba eri omuddo ogwalinganga mu kakubo kali akafunda bino bikoolakoola ng'ekikoola kimu kikutonnyako nze lumu nabba ne bantonnyessaako ebidomola tebiruma leka naawe sha kujjako nga ekidomola kye bakutonnyesezzaako litama amaze kinyikamu ice obulumi obuli emagombe basobola okutonyezaako ekidomola n'okkiriza n'obagamba bambi mukitonyeze wano eno mu liiso obulumi obuli emagombe tebugeraageranyizibwa ku bulumi bwa liiso ng'oyaako ekidomola kino n'akitonyeza mu liiso lyo tebugeraageranyizibwa ku bwo leka naawe kati ng'ebikoola ebyatandikanga okunkoonangako kati nga gwe woonagenda ebintu bino eno wentuuka nga ntandisa obibikulirwako kubikulirwako okwewala nze ne basanga nnyo abakazi mu bikoola mu nsiko webasanga nnyo abakazi mu bikoola we nagenda nga ntandisa okubikulirwako nga mmaze okuva ne mu magombe ne basanga nnyo abakazi mu nsiko nagambye nali mwenziruko mulungi era muwuliza mulungi owa Daily Still Hope twagala nnyo yonna gy'osinziira okuba nga ate otulaba abali ku Daily Still Hope ne Ege Media emikutu gyaffe egy'enjawulo kwosobola okuba nga ate otufunira kakati mu abalala ab'ebirooto n'okwolesebwa twabakoledde omukutu gwokka tosangayo bintu birala byonna tukunnyonnyola ensonga ez'enjawulo manyi kasita totegeera birooto by'oloota nga tobitegeera bulungi mulabe yali kukuba offside oba ne season za Katonda zali kuyitako kuba Katonda ayogera nnyo okuyita mu kuloota mu birooto n'okwolesebwa Yobo 3:14-18. However tukugamba omubuulizi 5:7 nti akugamba wati many dreams much words meaningless fear the Lord nti weewaawo tubikunnyonnyola nga weetaaga okuba nga obiwulira naye byonna tolina kuba nga ogulumiza birooto ebyo olina okuba nga otunulira Katonda asobola okuba nga ate abituukiriza oba okukuwonya egyo gyonna emitego gy'omulabe Sitaani. Yeetaaga linki komenti ngaawo nti njagala linki oba osobola okuba nga ate osindika message ku namba zaffe ez'essimu ezisobola okuba nga ate tukufunira linki. Alinisa Hotel mu kibuga Jinja Roza wetuli wetukutusaako program itirawo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi nnyo mu studio. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga wetwakomekereza ekitundu kyaffe ekyasoose omukulu atandise okuba nga ayagala kufuna ku busente atandika okuba nga agenda mu basumba yeebuuzeeko bannaye kiki counseling bintu lwaki biganye naye ng'amazima ne sente zennyini tezirabika. Mukulu awe twakomye tutandikira kakati wentuuka nga sente siziraba nentuuka nenga naye lwaki mpanika mangu okuva Katonda wange jjukira nkugambye nti waliwo omukwano gwange ye yali ayagala kuntwalako ku musawo nga mpuliranga eyaligenzeeyo oba oliawo omukyalo n'akomewo ngoyagala yaninga wali omwagala nawulira nga ndwadde ekitenganika kakati ninga naye nedda kankozese kansigale nga neesiga Katonda kubanga nali ntandise okunyikira nga mpulira njagala nnyo Katonda naye ng'ekituufu Katonda tayogerako nange nga tomuwulira nga simuwulira owulira biboozi bale Katonda yaŋŋambye wenninga we nali mulabyeko ndowooza wali we nakola ki waddukira ku basiraamu nedda nze Katonda nali simufunangako mu ngeri gyonna yonna gye nyinza kugamba nti noba kino kyankoledde nga sibiraba omuzungu nga wagamba nti tofunangako godize counter kati n'ekirala nga siina kyenda nga nze sibiraba kweganga enjiri yaffe gye twatambulirangamu oba ku kyaki oba wegitwali nga twogera Katonda akola ebyamagero mu bwangu katolaba kyosinzirako kugamba nti Katonda mulina naye nga Mukama njagala mmanyi gana abasajja bannimba naye era nga muli munze ngamba ne bana abasajja ne babeera nga bannimba nga Katonda taliiwo nalina obbasesemya ssente zange
Ezokola ezaaki. Zemba wadde. Eza counseling. Eza counseling. Kati nentandika okutambula nga ngenda mu basumba. Kituufu nagenda ku basumba. Nagenda kekawuku. Ntwala 3. Bakuja kasatu. Nagapakasiza emyaka ebbanga. N'ogafuna n'ogatwala mu lunaku lumu. Mu lunaku lumu. Nengendako ku 2. Eh? Nempaayo ssente zange. Nenoonya nnyo nengendako mu kibuga awo. Buli kanisa muntu gyalowooza nti wano wali Katonda. Gwolaba ekyamagero nga kikulukuta nga kikwatuka ngaladde. Namberenge. Natuukawo amazima gali nti saafuna ansa. Kati ningakanzire ku kyaki gye nali nfunye wakiseeyo. Ne musumba waayo naye yali musajja wa kyamagero. Pastor Julius sitya kumwogerako. Yali ayina ekyamagero. Kibake. Kati nengenda nenzirayo. Nasanga wa mutwalo. Naza ku 2. Oyajja ku 2. Covid yajja. Okuguza ekyamagero ki? Okwogerako naye counseling. Okwogera n'omusajja wa Katonda. Kati atoyo kwe wali wa rais. Yali atanse n'okungoba. Alright. Nganti buli wengenda mubuuza ekibuuzo kimu. Mugamba njogerako nje ne Katonda. Kati ngamba teekawo ensigo yo gabje genda we sorting. Naye ensigo yange teyagirekanga. Yesooka ebbasa ogireka bagikuwera ku mulyango ng'oyingira n'ogiteeka mu ssente otuuka olina woogiteeka. N'oyongerayo? N'ogiteekera ddala mu maaso awo waliwo ekibbo kinene ekikapu. N'ogenda ew'omukulu? Nengenda ew'omukulu nenjogera naye. Kati we nalabanga ebibuuzo byemubuuza tebitegeerekeka nga ntanse naye nange nali ntanse okiyomberamu. Nga ntandise ofuna omululu mu kulaba Katonda ng'omululu gweyongedde. Kubanga nga buli kakodyo ke bampa we ngakozesa tekakola. Bampa dry nenyingira dry katono nfe nga siri mu kisa kya dry nga gagera mu dry Mukama agera nayingira dry nagenda otuuka mu lunaku olw'omusanvu banyamba buyambi ne bambiisa. Wali ogenze? Nali ngenze kubanga n'omukono gwange nali sobola kwekwatira mmere. Naye ate wawulira Mukama? Saawulira Mukama, sina njawulo gye nalaba. Ati nempulira nga mbikooye ebyokulya ssente zange nga kati Mukama njagala weeyogerereko nange nga mpulira nnyingidde omukwano wabula mu byonna bye nakola byonna bye baakola nafunanga love, nafunanga omukwano nga mpulira sikyasobola mu valuing kwenkana mukazi wange gwe nali njagala ennyo. Ekisa kyatuka mukazi nadde ebbali Mukama n'asembera nga ndaba wemba nga nyina Mukama naye kiba kyetagisa kyo mukazi agenda kudda. Kati natuuka ne mpulira amaanyi nga munze nga gannyamba nga mpulira ekisa ekyenjawulo nga mpulira okwagala okungi nga mpulira njagala nnyo Yesu. Akaseera katuuka ne mugamba Mukama nga ninga ngagudde eddalo mu bigundi byange eri munanansi gye napakasizanga nga nafunayo akantu kange nenkeerula nga nkaala akafo munanansi nga njalawo endagala nga nteekawo ku matundubaali gano agamu ku matundubaali ge batuwadde bakama baffe twongereko ku matundubaali gaffe nenkaala bulungi nnyo nga mmanyi n'okukanogera ebimuli ng'era abantu bo bandabanga nyina mikwano gyange ku kyaki we bali bajja munaku zino bajja abanyamba okunsuza nga nvuddemu aka katundubaali okuntwala okunsuza bandabira ddala ng'omulalu nga balaba waya zange zigenze ng'era ekituufu bontunuulira nga zinzobeera nga zaali zigenze kubanga nali nyingidde mu kisiibo nga ngambye siriva mu kisiibo okuggyako nga Mukama ayogeddeko nange. Kati natuukanga ennaku olwokutaano olw'omukaaga n'olw'essande ezo mba mu dry. Ennaku zino endala zino nga nsiiba essaawa 12 mu lunaku ate nga nyina ekyamera kye nazuula nga sisiiba nga nsiiba enjala nga nnumya omubiri gwange Yesu kituufu naye ate nga nsiiba mu kusaba n'okunoonya Mukama omugamba nti Mukama nkulinzeeko nga bwe mba nfunyeyo kagaapu akawummulamu katono nnyo nzira mu kafo kange ne mugamba nkulinze jangu wano ke kaseera katuufu okunsisinkana jangu oyogereko nange sisobola kulekwawo mukyala lwa ssente
gwogabanga ogamba nga gwe nanyini feeza ne zaabu jangu obeeko kyoyogerako nange omukazi yandekawo lwa bwavu mba ndi awo nga mu kafo kange nga tewali kiba Katonda nga talina n'ekimu kyannyaga neneekalakaasa waliwo we nagenda netandika okusulira ddala ebweru nga nsulira ddala ebweru nti jjukire Bukalango noveena ey'olusirika musula ku seminti babagamba musule ku seminti mwebonereze emibiri gyayonoona biki ng'era ekituufu nkimanyi emibiri gyange gyayonoona nakati byonna kambikole yagaana teyalabika yagaana okwogerako nange ekigambo n'ekimu kaakati nentuuka ku kyaki yaffe twalina okwebaza olwo covid bamutadde batadde kati ku kyaki waliwo okwebaza omusumba yakomya ku mitwalo 2 omulaba oyo kati oyo gweŋŋamba okukulaba 2 oyo wa mu kibuga si ono weeno mu kyalo oyo yali wa mu kibuga by the way era ekirala kyessaalaba omukazi wange wamala okugenda ebyenfuna byange byasumulukuka naye nze okuba nti Mukama nali musaba mukazi ekyo saakifaako saakitwalanga nsonga kubanga weewunye najjanga emitwalo 3 okugenda bakulage Katonda nga waayogera era maaso awo ngenda bba nga njogera ku bannabbi abo ab'obulimba sigenda kuboogerako linnya lyabwe negenda balaga abamu ku bo balina obubonero bwebakozesa majikizaabwe balina obubonero bwebakozesa mu kanisa ng'era akakabonero okalaba era waliwo n'abataapinga ku mafuta ago agakabonero ako anti jjukira ffenna we tuba tuwulira enjiri nze katuuti abaana ku kyaki osanga beegezesa twagala kubeeranga mu kyumba kango ye kyebazibwe osanga nga basaba mu nnimi kubanga nsaba mu nnimi kakati ne bali balina n'obukodyo bwabwe nga akikozesa mubiri gwe naye nga mwakimanyiira mulabanga ekya bulijjo naye nga akakodyo ke kakozesa era ngenda balagayo abasumba nga 3 oba 4 bemusinga okulaba nti Katonda bakkiramu e Kampala n'akakodyo kaabwe nga ko tebakakyusa nga buli lwa Sande akakola wobanga tokalabangako ogende ku Sande eddako okatunuulira era osigale ng'okyaliwo wetumala wetusigala nesigala nga nsiiba kati balangirira okwebaza ekkanisa z'omukyalo nga wozimanyi akatuuti kaffe kabeeranga katuuka akaseera ne kanegguka ne kagwa kati ate akaseera kendi nti nali nfunyeemuko kasente nga ntandise okuyingiza busente naye ng'ebyo sibiraba kukyebaliza Katonda nga nze nalookingira wali omukazi aliwa gwe ebirozo byonna biri ku mukazi kubanga nali mwagala nnyo ne balangirira okwebaza n'endayira naye nga Mukama wakati nga nsiiba nga njagala okulaba nga nze sitanga kisiibo ndowooza nga tuyingidde emyezi ng'ebiri emeka nga sitanga kisiibo wabula ngenda kimu Mukama era nga mu kafo kange nga ngendawo ne musisinkane buli lunaku waliwo watereeza omulundi ogutaabanga gumu mu lunaku natuuka kaseera ng'omusajja simulaba kaakati wemala okuyingira wemala okulangirira neŋŋamba ngenda kugulira abantu bonna bonna bagenda okujja mu kwebaza ebyokunywa amazzi ne soda eccupa emu abantu nga si mu kyaki kino ekintu njala bakiwulire bulungi nnyo ndi kwogera ku kirungo ekyannyamba okwogeramu ne Katonda mpuliriza nange nga mmala neeyama okubagulira ebyokunywa bonna ne mugamba Mukama naye balijja 100 amakanisa g'omukyalo ge makanisa gakyalimu Katonda agakyalimu obumu bebeekwata amakanisa nga 15 ate bonna ne bajja ne bakola ekintu kimu kakati mu kwebaza bajja abantu bangi naye nali nguze soda n'amazzi abamala nga bimala era nga ne ssente zange ninawo eziri kwa laati stand by emergency singa baggwawo biggwawo nga ndeeta ebirala kwolwo nga ngambye sigenda kuluddamu kulaba katuuti kagwa mu kyaki nga tukyaziza abagenyi nga katuuti nkaguze kwolwo neewaayo abamanyi ekkanisa y'omukyalo bagita Life Bible Churches ekkanisa eyo nagigenda eri mu kyalo tutema emmuli n'emiti n'obudongo ne tukuba ne tuzimba ekkanisa nga nnene tugimaala n'obusa ne kungulu kwayo tugimaala ne tufuna kala ne tufuna ettaka ly'ebiswa
ettaka ly'ebinoni ery'ettooyi etusimye mu ttooyi ne tugattamu bongo ne tufuna amanda ga leediyo ne tukola zikkala nasula nkola ekiro kiramba ng'ate nasiiba nga ndi mu kusiiba kwange simanyi gye najjanga maanyi naye nakikolanga nga nnyina amaanyi okusiiba okwebaza ekwaggwako weekutiwe ppa nenzirawa nenzira ewaka era ewaka mu tenti yange etundubali lyange ate nali nalayira ngaetundubali nagamba Mukama siddamu sula mu tundubali nsula ne mu kyaki ate wansi ku kiwempe ate kyaki teyaliiko nzigi nga teri mukyala ayinza kwevamu ssente zigula luggi ngaebeera kyangala naye nga twagizimba tugisiiga bulungi akasa kaffe ne tugirongoosa nenyirira kaakati nenyingira ekanisa ennaku okuva natandika okusiiba nalaba Mukama ebyensi byonna mbivuddeko njagala ggwe era nabeeranga munda muli nabeeranga mu kanisa munda saabeeranga we navanga mu kulima kwange ngazira mu kanisa nga tunaabiraawo baatuka ne banneetamwa nembeetondera nentandika obasenyeza enku ensekese z'enku nga mbaleetera baleke kungobawo abakuuma ku kyaki ababeera ku kyaki baleke kungobako natandikanga okubagulirangayo ku matooke okubaleetera ku binanansi basikirize baleke kungobawo kubanga ekkanisa we yali waliwo omulokole yali awadde abakilokole bazimbewo ng'ate yasula mu manju kati nalina omusikaasika anjagala aleke kugulawo bwe nti bwe nakola mba ndi awo ne wayita ennaku era zaayitawo naye ennaku z'omwezi 25 nenja nfuna ekirooto ng'okwebaza kwawedde nga wiiki emu nenja nfuna ekirooto nga mpulira nkitegeera ng'ate nkiwulira nti si kirooto kya bulijjo waliwo omusumba omulala yali neyibba wa musumba waffe w'ekyaki yaffe yajja mu kirooto ng'atamidde ntunuulira nina naye musumba anywa omwenge oli nangamba nedda nkikozesezza nga kabonero kakujjusa ajjudde onzi ate gwamwogerera ajjudde ki nanga akango nzize wanene okugamba nti nkwambaza ekitiibwa nkwambaza ekisa saba ekitiibwa nengenda nekigamba musumba yagamba egyo emyoyo gye wammwe sitaani akwamba saba kubanga kati wootubuse owedde kutula banayina kutula nayongera buyongezi yocha kakati nga nze tebanzikiriza buwulira katuuti tebakuwaayo kachansi naye nga nze akulira ababuulizi b'enjiri ey'obweruya ng'ebakwesiga kati eyo katale nga banneesiga kubanga nina ensonga zempa omuntu okukkiriza okulokoka ate wali wagwamu ensonyi wali ku street ate nga n'amazina wentandika okuzina nabayimirira era nakati wemba mbuulira enjiri yange sooka nemba kubira amazina ne gabasika ne bajja abadiniawo nembawo ensonga kati bwe nazinanga nga bayimirira ne bawuliriza era abantu bajjanga joke nali nakogga olw'okusiiba abantu bajjanga ne bagamba akakalenzi ketwalabye nga kabuulira netugana naffe katusabe ekkanisa yagaziwa musumba n'atandika okunjagala naye musumba oli yali tanjagala bana yali tanjagala yatuuka n'akolesa ne statement ew'omukadde w'ekkanisa n'agamba nti akantu ako nnyongera gye nkoma okukakyawa ate ko gye kakoma okunjagala nensirika nti ebyo byonna byonna saabifaako nabitwala ng'ebitaliiwo kakati mba ndi awo nga nfuna gundi mba ndi awo nga waliwo omusumba eyansanga mu katale nga mbuulira enjiri nga mpitako mu kyaki ye ekkanisa ezimu kuziriraanye ngenda empereze ngamba munaye sooka osabe musumba wange ng'awandiika bulungi ebbaluwa omusumba yaseka agitunuulira naseka agamba genda neŋŋenda ng'alinga ajereegerera ng'akimanyi sirina kyensobola kukola neŋŋenda bwe natuuka ku katuuti
Katonda yampa kusomesa ku kimu kya 10 bwe natuukayo nali nkisomesaako omuntu omu ku bakyala abaali basembye emabega n'alyoka abuuka n'atandika okudduka emisinde ng'obutebe waabwe ku bbeeri najja n'antomera n'engwawe nti nekuba omutwe ku kisenge nempungamukko nemmala nenyimirira nenneekuŋŋaanya nnoonye mwoyo wa Mukama jalaze nga simulaba nemugamba ne Mukama liwa nino nkuweereza bankuba bigondi mukuswala buswazi navaayo nga Sipulya siyagala kukola ki kuddamu naye wembanga nga nyimuka neetereza neesiimuula immediate nenziramu nendaba nempulya eddoboozi nga liŋŋamba nakwambaza ekisa saba Mukama akuwa ekitiibwa kasita nakiwulira bwe nti nenneekuŋŋaanya nenterera neŋŋamba ba Asha waneno mubeere steady kubanga waliwo Katonda omulala gwagenda okusumulula wano wenjogerera nayogeza authority ng'ate njagala laba kikola oba tekikola ogezesa bannange nayogera omulala naavaayo ba Asha ne bamukwata nina kanjogera omulala nga sigamba nti oba mpulira eddoboozi munda mu nze nga lyogera nti yogera wabula njagala konfaminga ddala nina ekisa nze kanga onkola research ate nteekamu kyonna kyensobola okumanya ekikwatagana Katonda oga waliyo omulala naye nga waliwo n'omulala Katonda gwasumulula banayina omulala najja naye Mukama nsaba ababeereko ne basumululawo basatu mu sayidi eno okiraba niye sayidi eno ayina anjagala beeko basumulula basatu kituufu basatu bennyini be basumuluka nenga sobola okubeera ne deliverance bikola Mukama wayogerako dda nange saamanya kati nenzira mu kasifo kange ne mugamba Mukama nsaasira wayogera nange nesimanya naye nkwegayirira ddamu oyogereko nange omulundi omulala kaakati mba ndi awo ndi mu nnimiro nnima ssaawa 8 za mu ttuntu nga ndi mu kusiiba kwange n'okusaba kwange saayimiriza nawulira eddoboozi nga lingwako ng'eddoboozi lijjudde entiisa kino nali seebase nali siina nali nnima bulimi ng'ate munanansi gye ndi nga wennengera bwe nti nengera kabaati k'oku kyaki eri ng'eno nayo nansiko ne sayidi eno nayo nansiko nempulira eddoboozi nga lijjudde entiisa n'amaanyi agatenkanika eddoboozi eryo ngenda okulijjukiranga nga nali ndiwuliddeko emabega newe nali nga ndi ku street eddoboozi eryo naliwulirangako nga tolitegeera we nabuuzangako ne baŋŋamba obwo obusambwa buyita abantu ekiro obukalabanda okyo bwolinganga eyaliyo olinga eyaliyo obukalabanda ne baŋŋamba obwo obukalabanda nensabira obukalabanda tebugenda eddoboozi lyampita ku luno ennaku ezisinga obungi zonna lyampitanga omulundi gumu naye ku luno ekyenjawulo ekyaliko lyampita nempulira nga nfrizinga naye we limpita neŋŋenda nempulira ate nga nzikutta nga ninga nga alina amaanyi muli munda munze agalwanisa eddoboozi nentandika okuba faya ze bwe naliwulira nga nkubbirawo faya saasabisa ddoboozi salina menta nze salina menta salina musumba nfaako ayinza kunnyamba kuwulira maloboozi ago nayinza kunnyamba kunnyonnyoka nefangako nzekka kati nawuliranga amaloboozi ago ebintu ebyamnewunyisanga ennyo nabyebuuzanga ku musumba we nabyemubuuzanga yaŋŋamba ku kakalabanda kakube faya kakati mba ndi awo eddoboozi eryo limala okunjinyambala lyampita emirundi 3 neriŋŋamba kango nempulira nga nafuye nnyo nendikuba faya era nenneekulula nenkwata ku nkumbi nga mpulira muli munda munzi omwoyo gwange gulinganga ogukusa oba gulinga ogulina amaanyi naye ate era nga mpulira nkyawakana nti nno kalabanda kubanga bali bakizimba munze nti kakalabanda kekayitawe katyo kaakati neŋŋenda ku kyaki neekulula neŋŋenda nenyingira ku kyaki nentuuka wali ku kyaki nenyingira nasanga basiiba beebase kubanga olunaku olwali lwakusatu nawulira nga nkooye nenkwa wenagwe neneebaka kasita neebaka natandika okulaba ebintu nga bidda mabega okutandikira ku lunaku olwo nga ndaba bulamu bwange obukadde nga waliwo pointi eziraga nti nno nali mpuliddeko eddoboozi lino eno Katonda yali ampiseeko Katonda nali mulabyeko naye nga sibiwulira nga sibitegeera bulungi nenzuukuka
kati nezu mbasi nabakuzuuka eddoboozi lye limu mu kiro ne liŋŋamba Kango weeteeketeeke mu kifo kyo waliwo nnyini Mwoyo Mutuukirivu agenda kujja kusinkana eryo bateeka katenti we nateekateeka ku ssaawa weziti ne bweziti weeteeketeeka agenda kujja kusinkana nze agenda kujja nsinkane neeteeketeeke ne mubuuza mu kirooto mwennyini ne mbuuza gwataani aŋŋamba n'aŋŋamba nze ndi muweereza ndi malayika bulijjo mbeera naawe nga ngezaako nnyo okwogera naawe naye ng'ebinjogera naawe byonna byonna tobitegeera naye ku luno Mwoyo Mutuukirivu ye agenda kukyalira genda weeteeketeeke nange essaawa kasazaawera nazirindanga bulinzi olwo nalaba ennaku tezikya ennaku wayita 3 olunaku olwo ne lutuuka mu ssaawa zinyini nanaaba bulungi nenyambala bulungi nnyo neneetegeka neneenenya neneetegeka bulungi nnyo mba ndi awo nendaba ekitangaala nga kiringa nga flash y'essimu naye ate nga kyenjawulo gye kirina tekyasirika tekyalekeraawo wabula kyalinga kijja gye ndi ne ntandika okuwulira okukwatibwako okwenjawulo mu nze nga mpulira waliwo entudde jjukira ali ntudde mu kafo nnindiridde Mukama meditatinze ne ntandika okuwulira nga nnyimusibwa bwe nti mpola mpola nsigala nga sitegedde bulungi ninga Mukama kasooka atuluke bw'atuuka njogeremuko naye kakati mba ndi awo nga Mwoyo Mutuukirivu nga antuukako bw'ati nemubuuza yegwe Mwoyo Mutuukirivu nga seebase yegwazze okunona nti era immediately nalaba omuntu gwe nalaba Mwoyo Mutuukirivu gwe nalaba yali ali mu kifaananyi kya muntu naye ng'obunene bwe nga oba omutunuulidde bwoti osobola okutegeera okulaba nti foomu ya muntu naye ng'obunene bwe ali mungi ng'alinga nga nze ate ali munda mu ye nga mbuutikira naye ate waniina ndaga ng'ataddewo ekibatu ng'akimpa kati munnange nga nange gimuka kubanga nali neetegese bulungi nnyo nga ne mama wange nali mukubiddeko nemugamba nyina gye ndaga naye nyinza obutadda kubanga nali mpulira muli munda mu nze nga ndowooza nyinza obutaddamu kubeera muki kuba mulamu kuba kale nti Mwoyo Mutuukirivu ajja okunnona okuntwala kati nga nkola ki nga mpulira eddoboozi nga lyogerako nange nga Mwoyo Mutuukirivu antwala nga nzikirira nga tutandika okutambula nga ndaba ntudde ku kibatu kye bwe nti netutandika okuyitambula nga tugenda kati mu lugendo lwaffe twalabanga boolaba enguudo nga Northern bypass oyo nga ndaba oluguudo olugazi olulungi nga ndaba lulimu ebintu bingi naye ate byonna nga mbiinako obuyinza nga singa ŋŋamba nti nve ku kibatu kye ŋŋende nvuge emmotoka eri ebbali wali nga nsobola okugenda nengivuga nga yange nga nkiraba ng'era nkiwulira nga ssente zonna zonna nziraba ng'era ntuuka nenjagala nveeko ne ku kibatu kiri ŋŋende ntuuka nenga naye kansooke ŋŋende ne Mwoyo Mutuukirivu wabe bwe ntyo nga ntambula nga wagenda nnyumiza ebyawandiikibwa nga ŋŋamba ekyawandiikibwa kyeyasookanga okunyumiza nkiŋŋamba mpita nange naakuyitaba nenkwolesa ebikulu n'ebyamaanyi by'otamanyi bwe kityo ekyawandiikibwa mu Yeremiya 3:3 bwe kityo kituukirire nga ge maloboozi ganyumiza naye nga mpulira amaloboozi masendeekerevu nnyo nga galimu amaanyi agakusa omuntu ng'oli muyala nga tosobola kulaakinga kyakunywa oba kyakulya nawuliranga entiisa muli mu nze kati ne mubuuza nga tugenda ne mubuuza tulagawa
nangamba kati kuno nanga nyina abantu wa mirundi ebiri okutwala ngenda kutwala mu ggulu kutwala ne Magombe naye nga nkutwala gwa gendo sala ujo ogenda yagame biri bifo bibiri londako no sinondeko gwabasalawo anti naye wawolaga kati muganzalewo ntwala mu ggulu aga Magombe go ngatidde sigenda gendayo nangamba okusalawo kuli erigwe gwosalawo oba osalawo genda mu ggulu ogenda mu ggulu oba osazeko ogenda Magombe ogenda Magombe nga nenyiga mu kkubo nga tutambula kati bwe tutuuka ng'ebintu biri byonna bina ndaba mbinako obuyinza mwatugendawa tuli ku kkubo liri eddene eggazi eddungi erabika obulungi kakati nga tutuuka wetuwetera nga ndaba ekkubo nga liweta ndaba lino ate emmotoka gye ziraga ennyonyi gye ziraga abalina sente gye balaga sente waliwo nga junction roundabout gali amakubo gali awulagati nensalawo nkwate lino sigenda eno ewa binoonya yaani naye wakwata eri ennyonyi gye ziraga motoka nga tutuufu wano tulaga yanibanga lyetuufu kubanga mu bimu ku bye nali nsabira nalina ennaku ku mutima gwange nga amabanja gaafuuka amabanja nga nyina engeri nga kyenyinza okukola okujooga mukazi wange n'akomawo kufuna akasente nga ndaba n'emmotoka nziraba ennyonyi zikwata eri buli kimu kikwata eri ate nga buli kimu kirinako obuyinza wenakwate obusalawo nti kino kyekyantukonze kankwate eno bannange nakwata eno nga tugenda twatuuka ekkuba eryali eggazi ennyo lyagenda nga litandika okubeera nga lifuka nalo lifunda nerigenda nga lifundira buddala we riti tulina we twatuukanga nga mpulira amaloboozi ag'obulumi byabadde byobulungi ate amaloboozi ag'obulumi ebintu byeri by'Amagombe oba ebyeggulu byonna gyebiri eggulu gyeriri n'Amagombe gyegali lino ekkubo lyewali okutte lino lyali liragawa ekkubo lino lyali nkutte eyali jjudde ebirungi mu kutandika nga lijjudde ennyonyi na ssente na buli kimu kyonna kye neetaaga ekkubo ekituufu nagenda okitegeera nga lyali lintwala Magombe. Kale oli mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope nagambye omukulu tumulina emboozi yonna ojja kuba ogifuna obutambi bwonna ne waba tetubumaliriza lunaku lwaleero omukulu muweereza w'omukubira essimu ng'oyogera ku bya Mukama ayinza n'okujja nga tanaabye maaso ye abeera mweteefuteefu okujja okuba nga ate abaweereza nti mwe bakama baffe. Yesu yagamba anaabeera omukulu mummwe aweereza eki baali bakayanira bukulu nti Mukama ffe onoogenda ani agenda okudde n'agamba mmwe anaabeera omukulu mummwe alina kubanga ate aweereza banne so ono ye waali okubanga akola ki abaweereza olw'ensonga lwaki yazze nakola akavidiyo awaliyo obutambi bwe nafuna n'abula n'agamba njagala kujja nambulula ensonga ezo kirabika mwandibanga mwafunako bukiriipu butono ebintu ne mubigwa wakati naye naffe ne tukkiriza Daily Still Hope nesobola okuba nga ate emuleeta wano ku Alinisa Hotel mu kibuga Jinyajangu awantu walungi nnyo wali kkulu mu kibuga wakati naye ate towulira kerere olinambaga mukolo gwonna jangu ebintu bisobola okuba nga ate bitambula bulungi nagambe mwabeetaga linki olina ebikusumbwa especially twogera ku dreams sabawo linki gamba njagala linki awo mu comment oba ku namba zaffe ez'essimu 0752344447 ne 0776808835 atusobola okuba nga tukuwa linki tuba mu nsi ya mwoyo nga tutaganjula okwolesebwa n'ebirooto ate byonna Mukama asobola okuba nga ate akuyisaawo n'asobola okuba nga ate akuwanya tugenda kuba nga tuwumulamu katono tugenda komawo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu naalo ng'ali ku kamera okuba nga ate akusikira ekifaananyi ekyo katukomewo.